Tukwaniriza munafe ali ku Soul TV program omunyo kumacha encha ya lero twebaza mukama bukedde bulungi mu Kampala n'emirwano amanya gangeze principal program gwe munyo kumacha twesunga olunaku olw'encha kubanga ensonga enkulu lwe lunaku olwokutaano Good Friday olunaku olw'encha atwongera okubakoola abali ebule n'ebweya nti mutwegateko mu lukuŋŋaana olw'okusaba okwa Good Friday tuli ku Canaanland Makerere Kikoni Roses Bujingo abayita buli kimu kyamazedde okubanga kitiredde okulabikanga olukuŋŋaana olwo lutambula bulungi. Tuli mu wiiki ey'amazuukira tubaagaliza amazuukira amalungi amanya agange nze Polo ku show encha leero tutunulidde abakulembeze abalonde bakoze batya mu kiseera kino nga tweteekera akalulu ka 2026 abalondebwa mu 2021 bo bakoze batya ebigenda maaso. President Yoweri Museveni badde mu Greater Mubende ng'alondoola program okusingira ddala parish development model n'emyoga n'endala zityo naye abakulembeze abalonde bakoze nga bwe mwasuubira oba nedda. Encha leero twegatiddwako Honorable Ronald Kibuule munakuzi yaweerezaako mu gavumenti n'olwaleero kyaweereza ate yaliko mubaka wa mukono no ekitundu mwe tusinziira encha leero nyo tukyaza soko obuuza bali ku Soul TV program webale omukisa guno abawuliriza Soul TV abagira namu abagigoberera guno omukisa gwenfunye encha ya leero munene eri bannayuganda abatulaba kubanga Soul TV enneneko ne munzikirize nansasire n'abo bafunye ebizibu ebitali bibi abanyigiri nebaza programu eno omunyuku omukisa mpadde kunkyalirako wano mu Mukono North achola batwayambadde dda abaweereza babaawule kwabo abegeze muna ali atya Honorable anatero tusha banga sidene jana yongera okugumiza ensonga ya parish development model n'okuteekawo obugagga obwa buli maka wealth creation better at homestead level. Ekintu ekyo baludde nga tebamutegeera kati yakitaddeko essira emyoga weeziri PDM weeri ne private sector growth mu makolero n'abantu sekinoomu okutandika ebyobugagga nga beenyigira mu production. Bwe twasemba okujja wano Honorable wagana okwogera nnyo ku byobufuzi ogamba nti twogere ku nkulakulana n'ensonga bwe zityo naye ogambye nti era mwayambadde dda season yeno n'ekibiina kya NRM ennaku luli lumubire mabega kyafulumiza enteekateeka roadmap bwegenda okubeera ekitegeeza nti season yeno yennyini katikiriza twogere ebyobufuzi olwaleero. Leero ndi ready kubanga n'ennyambala yange ekulaga zikwogera ku byabufuzi leero zikwogera ku ki ku byabufuzi. Tugenda kwogera ku bakulembeze balondebwa mu 2021 tuteekateeka okulonda abalala abagenda okujja mu 2026 mu ndabayo eyali waweereza mu gavumenti omanye entambuza y'emirimu mu gavumenti obadde mu palamenti omanye entambuza y'emirimu mu palamenti local government ozimanyi wezitambula olaba nga abakulembeze bakoze ebibadde ebyali bibasuubirwamu mu kulondebwa mu 2021. Ekisooka ekyo nayogera ku bingi
Abannayuganda baweebwa omukisa okubanga balina okulonda buli luvannyuma lwa myaka 5 kyebassa mu nkola kitwebaliza President Museveni n'abo ababaga Ssemateeka yakirambika mu bukulembeze buli mu bantu abanaabukozesa okukyusa abakulembeze kakati abantu babukozesezza bo tunagenda ku abalonzi obuyinza Ssemateeka bw'abawa bo babukozesezza because power belongs to the people kikitegeeza bakikola ddi nga be-exercise nze right y'okulonda be bakola ki President Museveni awangula ne bagenda mu kooti ne badduka mu kooti ne bagenda mu y'abantu kyekyaliwo bejjirayo omusango gwabwe ne bagenda mu kooti y'abantu kati kooti y'abantu esobola okulaba ebintu bibiri esobola okugamba lwe tulifuna omukisa tulikyusa kati omukijja mu 2026 January exactly 16 February 9 ND Electoral Commission n'akakasa wagenda kubawo okulonda okwa president n'ababaka ba parliament bagende ku LC5 bagende ku bameya paka wansi kati nabeerako kansala kugombolola natufuna emitwalo 2 buli kanso lwetuula naye nga nzija n'emmotoka ng'emmotoka yange okutuuka ku kanso eba enyweddeyo emitwalo nga 6 kakitegeeza nakolanga loosi naye teri akayana ku bakansala bwaffe tetubanga ababaka ba palamenti omubaka wa palamenti babala ssente zo ez'amafuta nga bava mu constituency eyo mileage allowance kati mileage mu mukono north obeera ova wano naye oba osula bweyogerere esigala oli eziva mu mukono north kubanga bateebereza oba bakakasa gy'okiikirira gy'ova buli lunaku so ate mu kukkiriza okulonda bakugamba gy'ozaalibwa gy'okolera gy'olondera ekimu ku bibiri gy'obeera gy'ozaalibwa oba gy'okolera singa okakasa choice kati waaliwo kye bayita transfer eyo gubeera mutendera twaguyitamu abaagala okukyusa okulonda ne bagamba nzi gye nali nondera nasengukayo bagenda kuzza enkalala abantu balabe era bakubiriza bajumbire okumanya kwe bali ku register abo be balonzi ekyo kye njagadde ensooka enjawule abawagizi n'abalonzi baawukana kati omulonzi yoyo ali mu register omuwagizi ye ayinza okuwagira naye tajja kukuba kalulu kubanga tajja kuba nakaki kati decision eno ey'abannayuganda ekolebwa abo bokka abawandiikibwa naye okuwandiika kwaggwa okuwandiika kwaggwa tewakyali kuwandiika bapya kakati gweobanga omanyi wafikka osobola kubeera muwagizi osigala muwagizi tosobola kuba mulonzi ekituufu so kakati awo njagadde tutandikire abalonzi beebwe abali mu register be bagenda okufuna omukisa okusalawo kati gwalaba nga bali abatuvuma nga bali bweru si balonzi zikivola sibaddamu wadduka mu Uganda emyaka 2 gwasinga okuvuma netolonda gavumenti gy'olwanisa erikyuka ddi nga gwe teweetaba mu kulonda mu social media kubanga nze sijjukira kulaba kwabo bendaba nga bali active mu kubuuza ebiri mu Uganda okulonda bwe kutuuka tebakomawo kwewandiisa kakitegeeza ebisaanyizo tebabirina ebironda kati kanjogere ku abo bokka abalina ebisaanyizo ebironda mu kaluke tugendamu mmwe abalina okulonda mukebere abo ababaweereza mu kisanja kino nga mukebera biriwa obuweereza ku ssente gavumenti zespendinze mu budget buli mwaka gubaamu embalirira mulinamu ki ekizeewammwe kwe tubatandikira namboze yatukiikirira seraba kijja mukono bali mu kuziika lumu Katumba Wamala n'amugamba general ssente z'oluguudo zajja neyeekangabiriza naye nga bamugee ssente z'oluguudo zakola ki zajja era nga yasonza abantu tusonde ekkubo bagenda okukizuula
nga n'oluguudo mwami we alukola so nga contractor so nga tamanyi nti kudiisa kudiisa sente zizze kola luguudo lw'emukono mu kitundu bwekisi zivudde ku central ezitali mu local government ziweerezeddwa ku municipal municipal mu buweereza n'abantu baafa waliwo omugogwo abantu bagwamu naye bukerere yonna gyakuba awo saalaba nga avuddeyo nga naye sente zino zazze era mwami wange yazifunye tazoogerako gavumenti mbi tuli mu struggle naye oluguudo balukoze mu constituency eyo kati eri gye mbeera mu Mukono batuwadde sente z'ebibuga bakola enguudo empya mu Mukono takyogerako kubanga teyeetabaamu mu kuzinoonya tulinze obululu ajja agambe naleeta oluguudo awo tujja mutwala embiro tumulinze kuba tetwamulabayo nga tuzinoonya zino teyakola ki naye ziri mu kibuga kye gavumenti etadde sente mu ddwaliro ly'emukono ffenna gye tulwalira simuulyangu ng'agamba tusiimeko gavumenti ya mwami Museveni nange gye mpeerezaamu ng'omubaka wa palamenti olw'essente zetuwadde ku ddwaliro ye Mukono General Hospital ffenna gye tulwalira ab'emukono gye batugemera gye bagemeza abaana baffe eddwaliro gye tulina ye mulago waffe so ng'omubaka yandibadde akutemu mu byobulamu naye bagula ambulensi zitalina gye ziraga zisaaliita zikaayana zigenda watali malwaliro buli kagombe koolaba ambulensi yandigenze Kampala egenda Jjinja ejjinja teri rifaaro rifaaro eri okumpi ng'oli Mukono eri Mulago naye ziba ziyita mu mabira zigendawa endala ekaaba n'ekyuka ebweyogerere nekwata bypass kale bypass oyinza otuuka naye ogirabe eyiseewo eri Kyengera egenda olengaga nti ambulance zitandise fuka motoka z'abasaabaze mu covid nalaba eyewuunyisa yatomera abaavaamu nga tekuli mulwadde so be bannabyabufuzi abalondebwa abalimba ne bakozesa n'ambulance ezirina okuba emmotoka z'abalwadde okukola ebirala okuwudiisa bwe yandyogedde ku ddwaliro erizimbiddwa ewuwe abagamba nagula ambulance era ya kivumenti yaabwe bonna abanuupu bonna era bw'otandika okuzibala buli eyitawo mubaka wa nuupu mubaka wa opposition abamuvumenti abakikola batono kubanga nze njagala oŋŋambe mu byobulamu ntaddewo eddwaliro lino ambulensi wange weebeera era abalwadde mwenna ejja kujja ng'oli eryo ekuleete ku ddwaliro naye ambulensi weeri nga tewali ddwaliro ng'epaakinga ku street buli dakiika 10 ne bavugamu negenda mu byalo ewuddisa abalonzi mubaka yagula ambulensi temubalonda kubanga kati nze ambulance nebegula milioni 10 nakirina enkirina naye si ye need eri nti ekatoogo eri gyenkirira ennamasumbi eddwaliro eribali okumpi lirimu abasawo lirimu eddagala ki ng'eddagala ate linajja walina okubaawo omusawo omusawo anaakulagirira eddagala kakati g'olina ambulance erimu ani waliwo omuvubuka anvuma bamuyita Sendagala avuga ambulance tamanyiko wadde panado wadde ki naye avuga ki kati n'avuga ambulance y'omubaka wa Nuupu tasobola prescribinga ddagala lisookerwako ogambye abalonzi bandibadde mu naye agibeeramu 24 hours ambulance ebeeramu driver n'alya chapati wali ekikamando ambulance eteekwa kubanga erimu omusawo ng'eri first aid ebitandikirwako n'abalimu balimanyi naye eya Mukono North Sendagala alina waba amanyi okuwandiika erinnya lye sisuubira kubanga asobola okumanya panado kyawonya ekimu ku byo naye avuma awaana abalwadde abatwala wa bweru wa Mukono North so kati nsinza kwonoona budde n'omubaka nomutwali ku mukolo eyo ogw'okugema immunization day olw'ensi yonna baalukuliza wano Mukono North
n'aloopa nga n'akulira ekitongole eky'ebyobulamu ekikulu World Health Organization waali tukuloopera ambulance ezikola muno tezimala nange nina eyange naye ntawaanya wagula yaki ku mukolo mu lwatu ambulance mutawaanya temala. Now was that a social name? Obwo bwe bukulembeze bwe twalonda accounting otya ensobizo nabadde mu America ne mulaba ku TV akabbingano amazzi bwe gakoma weewo amasanyalaze okyakola kimbaka wa parliament okakasizza tewali kitambula era ovumirira gavumenti obutafaayo naye okiika muyisa budget emyaka 5 tewali we bayoseraga mwaka gwe tulina budget biki ebize wammwe bamanyi tugamba abaka b'NRM basirise teboogera mu parliament budget ogitegeera kiki ekidde wammwe kiki basuubiza kyekiriyo mu myaka 5 tulina kye tubanja ab'emukono naye president era abadde azakyogera nti abalonda ebitundu ebironda aba opposition baba beetaddemu omuguwa bagenda kufuna giba biteeseza tebabaayo gojja mu parliament ng'ebiteesebwa bikadde ku babaka ba parliament nga baminisita ne honorable Roza kyandibadde kituufu wema minisita ffe tuleeta ebijja mu kyandibadde kituufu honorable okuba nti ekitundu ekireese wa opposition tekigenda kufuna buwuzi Ssemujju wa opposition Ssemujju Nganda yali anoonyezaako ngamba ayagala amazzi ng'oli mu ministry ey'amazzi era sinza gamba Ssemujju Nganda yenkanankana kubanga wano ategeera budget yiwe amala okuwa argument ye it is budget based si walaala Agura Awori mugenzi yali wa opposition nga bategeera budget yali wa Samia Bugwe nga nemba mukayana inayo ekigendayo so ogamba nti aba opposition waddenga gye bali abakiikiridde ebitundu byabwe tebafubye nga balina ensa asobola okumanya obwetaavu bw'abantu bange mu kino bwe buno n'anoonya minisita gwe kikwatako n'ajja mu parliament ng'ebiteeso bye bigenderedde kulongoosa Senkuba yatonye polisi yagadde Kyambogo wololo yagadde Kyambogo wabaddeyo ki mukono ina wabaddeyo okwegugunga mukono ina baka abawerako ati nkulaze kiche mutuleetedde kwati tulina budget gye bagaye muteze mukono nza owange babeera tubanja abantu baffe oba banjani mbalina abantu baba bakwatibwa abanupu bwe batadde ate abalina emisango nabo bali mu kooti mwagala gambe nale mutinayo bantu bayo bali mukomera tetulinayo baffe because they charge misango gyabwe era tebabaganda bacharge ngambu ba NRM they are charged in courts we have had ministers going mukomera kabanga ne bagenda muki mukomera yes kati twinza kungamba mbu government is ba minister bayo tebalina baganda baabwe honorable Kibuzo on account mbu waliwo omusango oba waliwo okunoonyereza abaana abala bali mu court banna basalira they still appear in court bakulu ekyo kikulaga twawule emisango n'egyebyobufuzi wozi omusango ng'owagira Bobi Wine tibalina nsonga lwaki tebakukwata wozi omusango ng'owagira Yoweri Museveni President General Saabalwanyi bakukwata so no one has got immunity so mubufunze okugamba bogamba nti ebitundu ebyalonda aba opposition ebisinga tebifunyemu era tebiddamu kola nsobi eyo mwami Muyingo minister aweereza abantu be ebamunaanika lwatabaddeeyo we yali kabiri we biri okujjako okwonoonebwa we yali kabiri okwongerako bwonoonye kyambadde Ameria kyekimu owemawokota wane wange tewakyaliwo kyenyumiririzaamu emukono mukono noosi twayongerako okuva lwava mu parliament akatale akaali ekalagi kaali ka muntu batundawo abantu bali ku kkubo gavumenti yali egenda zimba katale
Health center echampisi egalawo nga maduuka. Eddwaliro n'ogendawo nga lyaggaddewo ne bakugamba n'eggulu tebaguddewo. Sikugamba mbu terikoze leero naye n'eggulu tebaakoze eki? Tebaguddewo. Liri awo kugombolola. N'ekyo kiteeka ku mubaka wa parliament. Sente zijja. Teri sente zava mu gavumenti tezijja ku district amadagala gajja. Bagagabadde nga baggaddewo. Bakiikirira abalwadde ne bavaamu embuto nga zibaviiridde mu compound ya ddwaliro. Yayina okulondoola. Okulondoola mulimu gwa mubaka wa parliament. Kati bakugambye gaggalawo nga maduuka. Kati erisaawa eno tuli wano abakyabakadde tebalaba TV. Bamaze wiiki 3 transformer yaabwe yabakuba. Kati nze nkirwanako baddeko siriiyo nsula kyabakadde. Naye nabaweereza n'amasannyalaze ne ngatwalayo ne bagongerayo paka Namasumbi. Kati ne transformer efa ne wabula wiiki 3 nga tewali ayogera. Ayokya welding takola, asala enviiri takola, afumba amazzi ag'obutunda nago tebakola. So abo mu mana economy bokiikirira bavuddemu buweereza. Oyinza mu transformer tegwandibadde mulimu gwa mubaka. Naye it facilitates business. Kati bw'obanga okimanyi bokiikirira bakwesiga obakiikirire awo weyaisolatinga wejjamu tosobola kukyejjamu kakati kubanga nkubakiikirira ebibakwatako ng'amasannyalaze sibiriimu. Wakiri kwata akasimu kubira aba UDCL gendayo obabuuze nti naye kiki right contacts ataliyo yakubye essimu transform egenda kujja nankabira omukwano gwo anti ani yamugaana okuba mukwano gwe yanti bamulonda agenda amusange nze mukwano gwange siriyo naye ampuliriza bwe mwasindikayo tamumanyi era wamubuuza jamubuuza gwani bukiwenuka budala mulima mayunda agawa gy'ogalimira tajja bitegeera ajjalooza oba amugamba musajja ali mama so it will be problem nze wunalebwa MP okay owawa mbuwa mukono noseriwa so kakati yo mileage ogifiirwa so kiri kyoyogedde nti connections wakati kulembeze Apollo gwe mulonza ali connected amanyi alaga ebintu bibangwira address ey'okubako agimanyi eddwaliro terisobola kuggalawo ng'amanyi abasupervising eddwaliro eryo baweereza abakolawo bafuna omusaala najja nga lyagwa baliddukamu ng'obuwundo bwawamba eddwaliro nga be balwadde baamu eddwaliro obuwundo nga bwagoba abalwadde nga wojja ng'oli mulamu oyinza okulwalira ddala eryo champisi mu mukono this wano si wala nnyo ku lw'eggayaaza oluva mu kalagi si wala nnyo n'oddaawo bwe bayita ekyabakadde nga wakavako sipiriyani essomero ly'omugenzi obuwundo nga bwagobamu abalwadde ne liggalawo nendiddaabiriza nga nze noonyeza sente mu gavumenti ne baddamu ne balikozesa kati nabasuubiza bwe munnonda lifuka erese center 4 tebakikola wadde langi kati baggalawo n'okukola ki lyeri lyogambye lye batuuka ekiseera ne baggalawo Saturday Sunday n'olwokutaano kati tetugenda mu public holiday bayinza okuba leero tebajja kuggalawo paka lwakubiri so naye obulwadde abalwadde gye bali liri mu kibuga obuweereza tebuliiko nnaku nkulu community eri awo eririraanye basoba mu mitwalo 2 who would get buyambi from that ddwaliro kakati woba okiikirira abantu ansa kuddamu tulonde tugambe tuli mu struggle ng'awalala gakola agalinga eryo ewammo kyerikola ki naye obudde obulina obubeera ku TV ku radio nogenda emeka buli mwezi ogenda ku Kostiyani kuba kati oba olina okiikirira abantu nga wooli mpozi naye owaffe naye za meka ziba zize demberi parliament tesobola musasula yagenda bayinza okuwa 10 tebakubuuza kyakikolamu n'okikozesa n'ogenda emeka ekyo liba demberi ekyandikoze ku ddwaliro ekyandikukumye n'omanya mbu eddwaliro lyaggalawo oyinza okuteekamu n'ogenda emeka emeka demberi era buli muntu yandigenzeeyo nga nange bwe nagamba ngenda Roma Vatican nyinza okugenda Israeli sigate babaddeyo lutalo kubanga bukristaayo
yedini ya yeah. neku buweereza ki so mu bufunze wona bugamba nti abakulembeze abamu bayambala engatto ezitali zaabwe omanyi bwe yayimba akayimba nga nkagala nnyo manya size yo nayimba n'akala singa nze Museveni nandifuze nga naawe mu ntebe naye abakuba ennyimba ekyo tebazikuba bakuba wala abakulembeze abayambala engatto ezitali zaabwe manya size yo abatategeera size yaabwe era mubalabi si kyewuunyo mbu ababaka ba palamenti n'abamu ababitegedde nga gye bali mu budget cycle ebeerawo mu budde bwe buti mwe nnoteeramu ebintu omuwulira ku palamenti ng'ayomba ewaffe essomero era temwalikola kyali kisuubizo kya pulezidenti naye akaseera akali aka budget framework pepo nga bagikola waliwa tewaliiwo okuleeta ebisuubizo bya pulezidenti byoyogerako nga bamaze okuyisa budget oba okaaba oba olumiddwa oba oyiga buyizi betulina so ke kaseera honorable Kibuule ke kaseera olwaleero omulonzi okwefumiitiriza emyaka 5 alabe emyaka 5 agifunyeemu batagifunyeemu empya avaako ddi ng'afudde nga bamulanze mu mwavu mu lubu lw'abaavu ng'agudde eddalu oba ngaziza omusango ne gumuka mu vi ebintu bina kiriwo ekyangu kimugisa mu palamenti kati ensonga ezo oba ozitegedde temujja mmanya nga mwavu kubanga ajja genda mu banka yiwole banka ze ziba zibawa mwamuwa ekitiibwa ekisobola okuwolebwa ensonga endala okufa teryakwagala era amanyi mugundi yaddako okufa kubanga tiolaba ne Kawempe by election Ssegirinnya yamaze kufa mukwano gwange n'agenda ne balyoka bateekawo okulonda ne kuleeta omubaka omuki omulala luli minisita yafa ekisolo ne baleeta omubaka tebatugambangako okujjako tinyefunza gwe bajja mu palamenti ng'amaze ebiseera byakiikirira kwaweza emirundi 15 watojja mu palamenti nga tolina buwandiike sipiika asobola okufulumya ki kati tinyefunza yekka omulala ye General Salim Sale yakeera n'agamba nze siyagala kuba mubaka wa palamenti nina ebyokukola ebirala n'abivaako kati ekizampo ki gy'olina endala bwe beekalakaasa ensonga yaffe bafuluma emirundi 15 nga teginawe beekumyawo ani abakumyawo kuwuddisa bantu eri abafulumya tebabikoze mukobawo mutya so emyaka 5 kitegeeza abalonzi kubanga mbuga yafulumyako opposition yonna mu palamenti n'ebeera ebweru ani yagiza bamala era ne wabawo enteeseganya nammwe abayinale muwati mwagala kutuula mumweka newebaawo bwe mukiikirira muddayo ne mubagamba mukatwakiriza kuba gye mugenda we mufuluma gye mugenda we mutuuka okuddayo mugenda ne mbaga katuddayo tubalabiraawo balekeraawo okulimba abantu so ekitegeezawo naleba emyaka gino 5 egigenda okuggwako waliwo ebitundu ebimu okulonda kwe byasala nga kukwabasala emyaka 5 ebisinga obungi mu Buganda nesagalo gaye nti ba opposition boka aba NRM era nabo bagenda basalira omusango gwabwe omusango gusooka gwa kamyufu tugenda kwewa nga 16 Julai bagenda kulonda ani akwatira NRM flag waliwo ebyokunnyonnyola wakola ki wano mukono north nchali na flaga paka emyaka 5 giwedde nenge nagenda ku kalulu kabaawo anvuganya je bawe agenda yange balondeko cream amataga baako agoluzi singa obutaddemu amazzi mangi nigaga amataga kala waliwo abalina ebizibu byabwe waliwo abakyuse mukono south MP waffe yavaayo Johnson Muyanja Senyonga naganze kati yagenda munupu kitegeeza ekyo kifo kyerere tetulina flaga beera mu NRM mukono south era yetali mu kabifu kaffe kati abo balala abagenda okukayanira entebe eyo nabo bawuminga era bamanyi era bagamba mumpe omukisanze ngende mbakole ki bakuyega bana NRM okukwa family
So okiriza honorable nti naba NRM nabo waliwo abatakula abatakoze era bagenda bati ko musalaba gwabwe kimukiteeka ku opposition nti bebatakula bebatawoza nti embalirira y'eggwanga ebamu sente ez'abana Uganda kati golabanga waliwo n'aba NRM abatuuka eyo ne babawongoota ekyo sagala naboogerako sagala nagamba Katonda yalina the disciples ani yali mukwano gwe abayigirizwa ani yali mukwano gwe yali Peter lwaki Peter yali mukwano gwe Peter yali muvubi naye yamulekera eddambi ebisumuluzo meant trust kati ye yagifuna atya yamwetegereza abalonzi mwetegereze nga tonnakuba kalulu ka myaka 5 si kinyumo si luyimba lulungi si lava akalulu ku myaka 5 kakuwonya ki kakugattako ki kakujjawa kati nze myaka 5 njagala amakolero geyongere mu Mukono North kirwanise ebbula ly'emirimu kyongere obuweereza mu bantu nga beesalirawo alina sente ajasosasula school fees alina sente eddwaliro lya gavumenti we linaggalawo private hospital ejja kwanguwa kati wano sente nina omwana wange wano bamuyita Arafat yakoze eddwaliro wano ku gate yange naye we yalikoze ya private naye obuweereza bwe ligendako kati abamakolero bajja wano bagamba banange omwana wange obuyambi abulina kati abandigeze balina sente ezabo abo balina sente naye tulina ate okupangira omukozi mukolero afuna sente ntono n'atanalaba ko mulimu service eyo yanagijjawa kati bwe bajja okukola bazaala abaana bagenda kusomerawa twetaaga amasomero aga private aga government oyina plan kyawo byombi erya government eririwo likola litya nalo lyagalawo kati olina omubuuza ekibuuzo kyangu amasomero ga gavumenti gali ameka singa abadde wano ekyo kibuuzo kyakisobola kiddamu mubaka n'atamanya amasomero ga gavumenti agali mu singa mukubira essimu dda wali omukubira omubuuzi ajja kugamba kankuddire ndi mu kooti audit kubanga bino ebibuuzo omunafuyiza nnyo mubaka nga tamanyi masomero gali mulabye ku TV muwuliriza speech nezibaddewo mpulidde message ye tagogerako wadde okubuuza mwayise mutya tuli musutulago embeera abatulaba ku Salt TV program omunyo ku macha akadde wekali sindi kubaka ku doti musango noti emu mukaga noti mwenda doti mukaga tulina dakiika ziringa 15 ezisigaddeyo nsaba nti osindiko ubaka bubere mu bufunze WhatsApp ku SMS nga bulijjo tubuulire okusingira ddala bobanga oli mbitunde ebyemukono abakulembeze bwe mwalonda mulabanga babagaseeko balooki bongeddeko banedda n'ebitunde ebirala mutwe obubaka tuli mu kaseera ka minzaani abatatukoledde ekiseera bwe kinaatuuka tumanye ekyokukola bekweka nnyo mu kwogera nteesa mu palamenti oteesa ki mulimu nagwo gumuse mu mubaka wa palamenti n'ebyo ebiteeso byo bya kibugwe bigenda wa okuteesa nga bya kibugwe action point eri ki mu biteeso byoleese kyekiddako kitoofu ekivudde mu kuteesa kati waliwo ennongoosereza ezireeteddwa Mao wanaafuna omukisa ajja zireeta okuyamba tuziteeseeko principal yagambye ekisinga obulungi electoral commission erina okuba independent kyekigigaana okuba independent ng'ebalangirira bagamba erondebwa president Nalukoola yarangiriddwa recently opposition electoral commission teyabadde independent bamaze gikubana sinalaba yeebaza bagikubye bululunga bungi nga tena neweebeera bululu ffe twali b'amaanyi ne batatulanga si independent kati lwaki tebawa example ezo buisi eri independent mu Buganda ebifo byonna ebyawangula opposition baabitwala era be babalangirira ne Mwami Mpuga be bamulangirira e Masaka emukungwe kakati ye yali yalonda returning officer nedda lwaki yamulanga
kale so kati njagala argument ebeere omulonzi gwe natandikiddeko to define yaweebwa omukisa ogukyusa omuwagizi yasobola okuwagira naye talonda naye omwetaagawo omwagala naye kati ng'ebirowoozo bye kuba bwe tugenda mu palamenti abaana baba tebaalonze ekiteeso ekibakwatako ng'okugema kyabwe ng'okugamba essomero abalala tetukyasoma naye abaana bakola ki basoma so mu services za gavumenti mwekiri era yandibadde kyenyumirizibwamu wano grade 6 zaffe abaana bayise aba P7 senior 4 senior 6 tulina ba graduate ku mulembe gwa President Museveni abasomye nga bava wano ku kyalo nga tubalaba bafuuka ba doctor bali bameka ba engineer bali bameka the professionals abalemwa bakola ki PDM nali nchogerako emabega kawo emyoga address nali nchogerako emabega kawo nti ombaka wa parliament kiba kya buswavu nnyo okusanga nga tomanyi mu kitundu kyo abayivu ng'abagraduates boyogedde bali bameka era abalina emirimu bameka abeetaaga emirimu bameka kuba ekyo kyekikuwa entandiko y'okusaba planninga n'omanya nti bwe mba nsaba mirimu katulina university obadde ojja wano Seeta Minister Muyingo atuletedde university abaana bange basoma mu nasale primary secondary weeri university weeri mu muluka gwange wano effect yakyo gimanyi kati balanga mirimu eja university bameka abaana baffe wano abaqualifying emirimu exactly kwanza mukwano gwange nze njagala nkuba essimu nga minister nkubye kusemba bano basabye emirimu mu university wantu wadde omukisa kubanga bakukyalo tebajja kumenya nga bakusaba mayumba tebajja kumenya nga baagala ntambula ninze mpayo eddakiika bbiri nsoma obubaka babatuuliriza then tukomewo tulabike nga tuwunzika agambye nti Sol TV good morning fe abalonzi twabulwa eka ne mu kibira nuupu ekyamazima ekisanja kiweddeko ng'obudde bumalira mu makooti bagenda ne bayiwa mu makooti bonna emirimu emirala ne bagyerabira ate nammwe aba NRM mubeera mu parliament kuyisa bya muzeeyi president muli yes muli selfish kati byatusobera just mwetereeze omukulu kati bwe budde obutuufu Kalwanga Musa yasindisa obubaka obwo NRM nabo batuuka mu parliament nabo bayisa bya president kati president waliwo ze bayita entrenched articles zeetaagisa okuzikyusa nga waliwo process omuli okwebuuza ku bantu ani yaleese ekiteeso mu parliament n'agamba court ruling ya Supreme Court egoba court martial twebuuze ku bantu singa nabaddeyo yandibadde argument ya kuba amendment zikomawo amendment ekomawo mu parliament eteeka epya lijja singa ndiwe NRM nandigambye president mu caucus soko lindeko bukubanga Supreme Court yasala tuweeyo obudde tugende mu bantu batubuulire lwaki bandiyagadde kooti y'amagye I would ask for that omati wali yakyogedde kasoma obubaka wona mumpa eddakiika praise God principle mwebale nnyo okukyaza omukulu oyo yebale nnyo okuweereza eggwanga for sure yalooza nti aba opposition tebakola ebo bakola nnyo okugjako NRM mukakane nnyo kuba mwagala nnyo okukyayisa nnyo banammwe tweddeko naye Uganda olemwa yekyenyanga emire bukoto tu agamba nti akomawo mu 2026 agamba nti olinga akyayisa banno okwagala okukyayisa banno kyokka babeera ku radio ne TV nabo meme katale nze nkugambye accountability y'emyaka 5 buli omu agikola kakati gwalonda gwomanyi nenkubuulira akalulu kogenda okulonda kakukosa ki mu myaka 5 tosobola kumujjayo
nga bino tebibaddeewo. Okay. Nga tafudde kakati ekiro ekyokukyayisa. Bwe baayogera ku ziri ssente. Obukadde 10. 5. 5. Ffe twabitandika. Byampuuga. Byava eri Munuupu. Be basooka okuba enduulu. Bakamisona baffe tebaaliko. Abayinalimu nabo baaliko baatwalawo ba 2. Ani kyayani? Kale kansoma obubaka Honorable. Kanyanga awakiziremu ani yakyayani? Honorable webale kwogera bulungi naye emyaka gy'olina tegifaanana na by'olina. Bwe bakuwa togenda kuyoola nnyo. Salongo Dumba Richard yali Kasese bwera boda. Kateera liikirira. Lwogenda mu Parliament lwe bakubuuza ebyobugagga bye biyimiridde bitya. Bw'otuuka mu Parliament bw'oti olina okuwaayo declaration. Ate declaration nze sirina kyapa kitali muki ettaka lyange ery'Ekigala nawangula omusango ne kooti of appeal nawangudde. Kati wembanga ne mu kooti ngenda ne neewolereza ne baatwala mu kooti ne ngamba naligula era ne ngenda ne mpangula ne mpayo obwannannyini bwange. Honorable aliko n'endaga ono namusasula oyo akyagaanye eteeka. Honorable katwangwirize akadde tusigaza kikaziringanya 5. Mwebale kuweereza kwanga tulowooze nnyo ku Uganda bwegenda okubeera emyaka 50 ejijja mu maaso. Bannabyabufuzi abasinga bali mu ntalo za mbuto zaabwe. Kasujja Isaac ali Kyologoma Kira. Toyanze nnyo toyanzeege. Kambuje obubaka Honorable then tusoke tulyoke tukomewo tuwunzike. Hello Principal, thanks for the show. For sure Honorable ayogedde amazima eno emukono municipality amazima ebintu tebitambudde bulungi taamu eno. Oyo no we mukono alabika. Toyaza nnyo toyanzeege muganda wange tulaba nawe atugoberera. Nja kuba nsoma yo message nga 2-3 agambye nti nze Mbazira James driver omuto ku Kyengera stage buli mubaka atakoledde bantu be yetike omusalaba gwe abalonzi bebafuwa efirimbi esembayo nanga abalonzi be bayina amaanyi naye obuzibu butuuka ng'oboli yawo tebamanyi nabo ekigenda mu maaso tebamanyi kyakukola kyovola tugezaako okukola ki. Honorable tusigaze eddakiika ziringa 4. NRM eri mu lutalo olukeddiza ekitundu kino ekya Buganda kyali kyabava mu ngalo. Olina essuubi nti kinaasoboka bate ekisoboka? Ansa tuzirina. Mulabyeko minzaani wangi kiro y'ebyoya n'ey'amayinja. Kiro y'ebyoya eri side ki bingi nnyo oyinza obikuŋŋaanya nga bwe baliyo. Ejjinja limu nga likola kiro. Bw'ekitundu kino kyalonda opposition era kati balabye bennyini beewaako obujulizi bwano ebintu nga ebyali tebikoleddwa ng'ali ku TV. Lwaki tolizayininga nkuwadde waliwo ensonga gwe nnyini weekakasizza naye waako obujulizi bwe bintu ebikola ki lwaki oyo n'obudde okomawo okugamba abalonzi mu nkomawo obagambe ki? Good morning Apollo, we thank you for the show but for us we are sorry for our MP Katabazi Kalungu East. He has done nothing for us. We did a big mistake. Dozo ule abejusa Katabazi no Wanupu naye owe Kalungu. Ati nze nkugambye okweddiza ekitundu kya Buganda ekiseera kituuse baatulabako babalabyeko kyempise minzaani baatulabako babalabyeko kakati okulonda kwabwe balina omanya loosi gy'okola mbu togikola wiiki ogikola myaka emeka. Gwolowooza abalina obulumi abandiyagadde okulaba soloti ekyabakadde kati bagenda banyumiza soloti omubaka waffe addako gwe twafiirwa abaddeko naye bagenda biraba mu mawulire ng'amasannyalaze gazzeeko oba bajja biraba ku mikutu nga balabi babibawadde naye bakiikirirwa. Kale mwebale nnyo okuweereza nze John Ruzira omutunzi w'amata mwebale nnyo okubanga kwe muli. Gamba nti muganda wange Apollo omukulu oyo agamba nti ofaanana Pastor Bujingo ate nga mbweyogedde bulungi. Totuwadde manya naye ku status okumupita Mabonga yakwebaziza akadde kantwala n'eddakiika kanzikuwa 2 n'ekitundu. Ntwala omukisa guno 1 okukkiriza abo bonna abakubya amasimu abaweereza obubaka
olw'omutima omulungi gwe bayiseemu okutuusa ensonga zaabwe. Okuwulirizibwa kuli nti we twandibadde baakugenda mu palamenti ffenna tetujaayo naye abo be tuwa omukisa okugendayo balina okubaako ebisaanyizo eby'enkizo. Kubanga oli ajja kugamba obwavu obugagga buli omu baagalako obugagga teriyagala bwavu. Naye gavumenti erina puroguramu bo ze batagoberera. Sirabyeyo ku bo ng'agamba PDM mugende naye eri kumuluka parish development model bokiikirira baavu tobalaza adresi eyo. Abakulembeze be bakotogera abantu baabwe emyoga kati argument eriwo ffe gye tulinamu NRM sente zimala tuzongereko. 10 kikola ku bantu batono ng'abali mu bwetaavu bangi. Nze kye nandisabye president ogambye ogenda kujjayo empapula. Nzijjayo era mpoominga n'obuwanguzi mbulaba nga tubulina Mukono North. Manya gamba ekiswe kinaabukolabira ku maaso. Amaaso gaalaze dda. Yogera n'abalonzi. Abalonzi ba Mukono North bagamba kimala. Omuweereza waffe asobola okuleeta ebintu ne tulabako addeyo. Ayogera ne bawulira addeyo. Edda nga Ronaldo akyasaba nga omuteebi waffe kati baga omuteebi waffe namba 9 adde mu tiimu ki NRM gwe namba 9 omuteebi Mukono era bagamba musajja waffe okuva lwe yagenda tubirabyeko. Nawe wa municipality agambye tufa n'ambooza ga Museveni aveeko amaze emyaka gyonna egisaya mukululo. Naye wameno balonda Nuupu bonna kuviira ddala wa kugambye nga Nuupu tennajja omubaka yaliye ne Mukono North yagikiikirirako. N'ambooza yaliko omubaka wa Mukono North eyawamu. Tetulina kitumujjukirako kyampisi tetulina kimujjukirako ennama okujjako okuwaayiriza. Tumumanyi nga alina omumwa oguwaayiriza nga kitone. Ekyo nkiddamu. N'ambooza amanyiddwa n'omumwa oguwaayiriza nga kitone. Era ye tetwewuunya tumuyita maama kwonoona. Maama kwonoona yeyita maama Mukono naye maama kwonoona. Aba municipality bamuwaddeko obujulizi. Kakati kubanga naffe Mukono baatuleetera bafaanana ye teyaweereza ne baleeta ne bakoze eki tebakoze. Kati oyo tetuwagala mulabako okujjako mugamba ekimala kikola ki kimala. Neebaza abo bonna abataddeyo omutima ogwagala Uganda ne baagala Uganda eve weeri edda bagigatteko ettofaali ki eddala nga abatandisi ba TV eno bayamba Uganda mu kumanyisa mu kubunyisa amawulire ate ne mu kusomesa bagattako kati obukyayi. Honorable Kibuule byayogedde byonna bituufu. Mukono North twatomera sebo jangu 26 tukuzeeyo yeziwa ali kabembe ekitundu eyo muchampisi basiibule siibula banna Uganda okusingira ddala ba Mukono North magaliza Eastern nungi nkulisa abakisiibo saaliwo abatuuka ku Yidi ne Yidi ejja mugituukeko abanaddiini mwenna abatuweereza mukozese akaseera kano okugamba abantu ebyo byatukubiriza ate era n'okubalengeza ku Uganda enyuma. Uganda etali mu bukyayi, Uganda etali mu kuyuwa musaayi. Era amazaalibwa gano aga Yesu amazukira gatunaazeeko ebibi kubanga yatufiirira. Kati ompadde omukisa n'enfuna weekend ennungi bannange tunaabe ebibi bannabyabufuzi tweyoze tusobole okuweereza abantu 2026 at least nga tetuli ku mulamwa ogubaweereza si gwa kubalimba. Ronald Kibuule Ssaalongo ngenda kuyimirirawo Mukono North mbasaba buwagizi. Tweyaza nnyo tweyanzeege Soul TV program munyu ku makya bwetu betambudde tubadde ne Honorable Ronald Kibuule Mukono North agangenze principal katuddeyo ate tukole tubajjukiza nti olunaku olw'enkya tuli Canaan Land emiryango jja kubanga gigulibwawo ssaawa 2 ye Good Friday lwe lukuŋŋaana olunene mu nsi yonna. Twegatteko tusabe Mukama akyuse ebintu bibeere bulungi nsibe bulungi mwera.